Alright, mbulamusiza ko banyabana basebo. Mwenna abalangira nabambeje basaba ne banava na buli muntu ina sechi no mujo sinzo kula akatambe kana kweto lensi na consultant oli bulungi. Akabongeza ko rayo na kulwa kubiri na kuzomwezi zili 20 eza konka ku mwezi ogwokutana mwaka 2025. Consultant oli bulungi. Akawongeza kalonji bwe mu osinzo kula akatambe kana namwe abakazuka macha malungi. Sako namwe bali kumiri namwe mbulamusiza ko mwena je mwagenda okunonya ekigula magalidde consultant oli bulungi. Ngabuli nyoso kwa babuza ko limuja wangali abali mu America mbulamusiza ko buli kibuga nesaza bali mu gwanga kana mbulamusiza ko buli kibuga nesaza abali mu gwanga ya Bungereza mbulamusiza ko buli kibuga nesaza abali kusamazinga abala mbulamusiza ko buli nsi ekibuga nesaza moli ngoli kusamazinga abala mbulamusiza consultant oli bulungi munange we bali kola we bali kwaberera mu kusamazinga wa abala mbanjo rekende samazinga wa Asia mbulamusiza ko mwena bana Uganda buli omujo sinzo kula katambikano ngoli kusamazinga Asia consultant oli bulungi we bali kola we bali kwabera mu bali kwagala nsi nange ntumbu ngambe nabasubiza nti sazi jakuba 2 zenyini ezakawongeze tujja kuba tweguddeko era nze nzuyo kale mwena mbulamusiza ko bali kusamazinga Asia consultant oli bulungi we bali kola bwe kusamazinga Asia mbanjo rekende samazinga wa Middle East mbulamusiza ko banyabale basibu mwena buli omujo wangalira mu nsi ya Barabu jo wagenda okunonyeza ensimbi joje kakalabiza obaji wajinyuse dango osubira kola ejenja consultant oli bulungi we bali kola we bali kwaberera bwe Middle East mbanjo rekende samazinga bakadugala Africa mbulamusiza ko bana Uganda mwenna je mwagenda okunonya ensimbi je mwafuna okudamu n'obwogerero consultant oli bulungi mwe bali kola mwe bali kwaberera mwe bali kwagala nsi yamwe oli kusamazinga Africa mfundikira ndi mu Uganda mbulamusiza ko bana Uganda mwenna balangira n'ababeje basaba ne banava ababuli bwakabaka obusango mu Uganda naddala abali mbuchika ddyo mbuchika kono mambuka maserengeta ne Buganda wakati consultant oli bulungi mwe bali kola mwe bakoberera mfundikira ne Mukampala mukono wakiso Entebbe buli mujoli ali makago ali mu katale ali mu arcade ali mu saluni na wali mu taxi wabali ku boda ali mu kibanda na wali makago ku TV gagadde ngojolekeza amaso consultant oli bulungi nange ndi bulungi bibigire bine bindese tuogere bolaba zokola video munako zisitekedwa kola manya ntu wabere bisana okulambula ngo budde bukyali sukubanga tulina ensonga zetutagala kulekera bantu bajje bogera tebazikyame nga ate bandi bazitegera mu butufu bwazo yeso murachi zijale nkubuzaako ne twogera ensonga zino ku speed kale malo kubuzaako bwendo ngina kusaba sharinga akatambikano okasharinga kikakatako kubanga buli muntu akola mulimo gwe fogwafuga kwa information ogwamo kwa kujisaasanya na kubuusa bantu balala fenga tukola ogwaffe kati ngina kusaba nange sharinga akatambikano lwachi wena option abantu kumesharingira ko mwenda osigazeho kama okateko account ba page omuntu atana mu series amataina mugukiro ku page eno asobola okulabira ku account ba page bwetu betusasanya information tekina kye kikujjako mu kimento wenyi w'ekitabo ffe kwasiga tetuvaano ab'emitwe emigumu tetuvaano tetudduka we tubadde nti tudduka lw'ekitabo banedda tosigalawo gwe buli gula nga yava ku Facebook tokyamula nga ali ku TikTok naye tomulaba bantu batya ffe tetutya tuli wano okitegedde bulungi struggle mwe tuli tetuvaawo mpaka kuwulira bubi wante tuva okusitiriza makazumbaga oweekoze eti tetuvaawo wano kubanga tukimanyi wano wokola video nesigale wadde bazijja bamana ku 300 nenga weziri ojazisa nitali ku platforms endala kale wena kulamusiza ko sharing video eno etuko omuntu yenna bwe mala kuga ku sharing video eno ngenda kusaba ompitire abantu bano wamanga nkusaba ompitire president wa Mulwa Kyagulanyi Center abere kuno nsaba ompitire leader of opposition mukuru Joel Ssenyonyi nsaba ompitire ba MP bonna aba National Reverse Movement saako na ba National Platform na ba opposition bana ku video eno nsaba mutagi no mukyala Lita Mbonge mutangere didigi mumpitire Nywanda Yusuferi abere ku video eno mumpitire abalangira abajabe basaba ne banava nabere ku video ba comrade betu kole minimu jejimu na mumbere ku video eno den tuleke tutambuze video eno ngobodde bukyali sagala barusa video tugenda gikolere sawa 2 tujiveko tujite tugende kubirala mpaka enja bwe tunagenda ku open love discussion ngabulijjo soka kuyisaawo obulango obiri bokka den tuleke tugende maaso ne video yatulese akalanga kasooka kategeeza bwe kati kategeeza nti official NOP chapter South Africa welcome His Excellency Robert Kyagulanyi Center scheduled on 18th of July 2025 Friday venue Johannesburg on 19th of July 2025 Saturday venue Umutata AC on 20th July 2025 Sunday venue Cape Town protest for 2026 Ash Black Thursday Uganda bakutegeeza nti abakulembeze ba National Platform mu bendo beno de South Africa bakutegeeza nti bagenda
kwaniriza omukulembeze omulonde ogwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya South Africa jukira ku lw'okunaku luli nabo Kalamune kakyuseemu kano ke kalango akatufu akaliwo bakutegeeza tebagenda kwaniriza president mu ggwanga lya South Africa ku nnaku zengenda okusomera nga bagamba bati nnaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 ajja kuba Lwakutaano ajja kubeera Johannesburg mu South Africa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 ajja kuba Lwamukaga ajja kubeera mu state gye bayita Omutata isi ennaku z'omwezi 2 July rujja kuba lwa Sunday ajja kubeera mu kibuga Cape Town emu ku bibuga ebiri mu South Africa kale gwona mu Uganda ali mu ggwanga erya South Africa tera ofune enteekateeka egenda okwaniza president n'okubeerawo abuli biki biddako. Alright, abo mbamaze n'abakulembeze ab'omu bendobendo lya Bungereza bakutegeeza nti bategese okwekalakaasa kubayise UK no chapter stroke people power free all political prisoners no people power UK demonstration. The demonstration will take place on 23rd of May 2024. It will start at 10:30 a.m. up to 16:00 to 4:30 p.m. London time. The venue is Foreign Commonwealth Development Office, King Charles Street, London, SW182AH. For more information, please contact the organizers at +4475 97736095 or at the official email address at officialukpeoplepower@gmail.com. Karuke kalango kabakulembeze baffe ab'Ebungereza abategeeza tejja kubeera kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza ennaku z'omwezi embagambye muyite mu bwangu temulwawo kujja kwekalakaasa ku lunaku olwo awo tuba tuvuddewo. Njala kusooka kuyisaawo security alert eno mala kuyisaawo security alert eno then tuleke tugende ku video bwe mala kuyisaawo security alert tugende butereevu ku video eyatuleese. Alright. Baddu ba Allah mwenna abayisiramu manyi abamu asitudde dda ogenda e Mecca ne Madina okulamaga oba okukola ijja. Ndi wano okujjukiriza information oba okujjukiriza information gye nabo ku lunaku olw'ewiiki ewedde okubategeeza nti atakulekera nawo tomulekera ennyanja ekuttoomera nga bwe nabategeezezaako ku Yoseriti Bahabulwa Nyande sente yawadde omukulu akulira ekiwa kya Old Kampala ate era alina n'abantu be yawadde ensimbi ne visa ezigenda mu ggwanga eryo nga bano abantu muyinza okuba temwabategedde ng'abamu babawadde visa naye nga be bawadde visa n'ebigenda okukolebwako bafunye n'ensimbi nga nabo bagenda kukola ekintu kyekimu. Kale gwe wenna amanyi nti odiringa n'omusajja gwe bayita Kamoga ono yafuna visas 50 n'ensimbi zagenda okuwa abantu be bagenda okukola omulimu gwa Yoseri. Kuliko Sadiq Ndawula yafuna 3 era nazo visa agenda kubaziwa abantu bamu bayinza nokuba nga batambudde ko balina tambula ndo zanga 19 so nabano bonna bagenda ku nkola ya kunoonya baani abatawagira n'abalina endowooza yonna ejjako government ya Yoseriti Bahabulwa tabasira mutabane wa kale kyensi yetemzezidde ensanga bisibe. Noresi omujala bagamba nti buli muntu yena jjono bogenda e Saudi Arabia wegendereze nnyo okulya n'okunywa n'ogenda okusula saako nabo bagenda okutambula nabo. Abantu bonna bava Uganda basinga obungi emitima gyafa bakolera Yoseri nga baagala okujja buli muntu yenna alinamu obuzibuzibu ne government ya Yoseriti Bahabulwa. So omwanjala bategeeze nti basheeka basinga obungi omutambula nabo naddala mbisi mu nnaku zino abantu abo si balungi olw'ensonga ne Museveni abakozesa okukola bizinensi ze. Iyo nsonga lwaki olina kwebuuza gwe Muisiraamu nti lwaki Museveni akwata bilioni 14 z'ensimbi za Uganda n'aziwa Sheikh Lamanzi Mulembajje mbu amusasulira amabanja ng'amabanja gano gamusasulira gava ku ttaka liri lyatunze ate kati omusajja lyefudde nga natwala muzikiti n'amusasula ssente ezo abamusasula zaaki. So mwegendereze nnyo obutwa butambula naddala mu bantu abalina endowooza ekyusakyusa eggwanga eryo. So mukitegere bulungi nnyo nti ebintu bigenda mu maaso okubanga byonooneka wonna we muli. So kyekibadde security alert ya leero buli muntu yenna gy'oli weebereremu awo tuvuddewo njala sooka kuyisaawo ekirango kino ekyokubika. Alright, njala twala okunyolwa kwange n'okusasula kwange okubikira bannayuganda mwenna okusingira ddala bazzukulu bannambi. Kitalonyo ddala omu ku bazzukulu ba Buganda
muganda waffe gobayita Mubiru Njuki alla mujjurudo olunaku olwaleero. Omwami ono Njuki abamujjukira obulungi, abadde musajja ng'amanyi ensonga za Buganda bulungi nnyo ng'azoogera. Njuki ono yalwalidde mu kaseera mpawe kaaga n'afa, era enteekateeka y'okuziika zikolebwa mu ngeri yonna esoboka, naye nga muganda waffe oyo Njuki alla bambi yamujjuludde. Abadde atera nnyo okubeera ku interview ez'enjawulo ng'ayogera ensonga za Buganda, era ng'ono takolaganira ddala ne Ssanuga Mulengejja n'abakulembeze abali Mengo mu ngeri gye bali bakyankalanyamu Obuganda. Kale nno kino kimpa okunyolwa n'okulaba nti abantu abamanyi ensonga za Buganda naddala nga bakyali bavubuka bagenda babakendeeza. Sijja kusooka bawa information endala kyekivuliddeko okufa kwe, naye nga kyobamanya nti ayinza okuba ne bamujja obujja. So far Buganda bukyanga tuyingira mu struggle eno, Buganda yakafiirwa abavubuka embula kalevu badde bamanyi ensonga za Buganda. Okusookera ddala abasooka ne bajjawo mwana muwala mwali manyi musajja gwe bayita Nankunda Muwanga. Museveni yamujjawo, Nankunda Muwanga Museveni yamujjawo. Najjawo Comrade Jakana Nadduli, najjawo muganda waffe yali chairman we Kayunga Fefe Kasebogo, kati ajjewo musajja wa Kabaka Njuki Mubiru. Kitegeeza abavubuka Abaganda abali mu myaka gyaffe abadde boogerera Buganda n'okubudifendinga kukwezenge bagenda bagibwawo. Kale kibi nnyo olw'okuba nti abantu batandise okuvaawo mu bbanga ttono nnyo, naye nga kitalo nnyo ddala okufiirwako muganda waffe Njuki Mubiru. Abooluganda kuona mikwano, Mukama abakingirize abagumye kubanga ffenna lyekkubo, naye ebyamusena buli kimu tujja kifuna ku lunaku lw'essande bena bafunye amaanyi agajja, kubanga ndaba abantu bonna bamanyi ensonga za Buganda bagenda babasaanyawo mpolampola omu ku omu. Eddoboozi erivudde ewa jjajja Omutaka lya ddakiika 5 ngenda kuzanyako ddakiika emu yokka, ebisigale nja bizanya ku Sande mukakase okufa kwe. Ono ejjajja akulira ekika kye bw'ategeezezza. Mukadde wange nkulamusizeeyo ssebo. Kale mukulu nga amawulire ga nnaku. Kitalo nnyo munnange, kitalo ddala, twakumye bubi Ssaabasajja Kabaka. Abantu mbadde mbategeezezza nti gwe Katikkiro w'ekika eky'Effumbe, mukadde waffe Nkunnyingi Nasserenga, abantu bakuulira bulungi ssebo ku mukutu gwa Uganda ey'enkya. Amawulire gatutuukako mabegako lwali olunaku nga ne ku mwezi 11 muganda waffe oyo twali twagenda okulaba nga alebedde abadde mugumugumu naye nga talaga. Tumukabulamu ne tumutwala mu ddwaliro. Twamutwala mu ddwaliro e Mulago, muteekako amaanyi mangi, ne bamukebera ne batubuulira nti abaddemu ekyensigo n'ekibumba birinamu obukosefukosefu. Naye eddagala mangu nnyo basobola okumutaasa. N'abeerayo olw'omusando lwe yagenda ne bukya ku Mande n'Olwokubiri. Kati ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 14 ne bamusiibula. Ne bamusiibula mu sisita we ne maama we ne basaba agende bamujjanjabire ewaabwe ewaka Ssebo. sayidi y'Emityana eyo. Akati ne bakkiriza, baali mu ddwaliro tekwamanya, naye baatutegeeza oluvannyuma nga bavuddeyo. N'ankubira mu bibiri ennyini n'aŋŋamba nti famire esazeewo kaŋŋende eka ewa maama banzijanjabeko. Alright, tetujja kamalayo. Mutegedde obulwadde wamugwiridde bwambagirawo, bagenze muzula mbu ensigo ye n'ekibumba birina obuzibu from nowhere. Kitegeeza Kabaka twa super nabagamba abaga bobutwa nga bu destabilizing body organs. So muganda fo yakatwa oba akamwadde abadde nnyo atera nnyo okuwangalya ku office y'abataka
okulirana Bulange Mmengo kugwenyibwe Bulange Mmengo kati abadde aliranye omulabe oba abalabe ba Buganda ng'obudde bukyali sawo teyasuseewo wabadde atera okuwangaalira awo Mukama amuwummuza mirembe muganda ffe Njuki ffena lyekkubo naye ng'ekisinga okunnuma abaana bamanyi ensonga baggwawo Njuki agenze Nalubwama baamutta mu ngeri omwana oli yannuma mwana muwala yannuma yali mwana muto ng'amanyi ensonga za Buganda Nadduli afudde ono Njuki afudde Fefe Kaserubogo baamugjawo abajjawo muwanga Nankonda akimpa ekifaananyi ekitali kituufu lwakuba nti okuguma kuba kw'amaanyi omusajja oguma abasajja naye ndaba abaana abalwanira Obuganda n'amanyi ensonga z'eggwanga bagenda abajjawo mpola mpola naye ng'ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka ensonga eri Mmengo awo emalawo abaana Baganda. Alright, awo tuvuddewo Mukama akuwummuza mirembe ffe katusigale nga tuli mu olubimbi tuli lugusa buli kimu tuli kijjukira amanya tukyagamba nakyo tukimanyi kitalo ddala. Alright, mwenda bannayuganda njala bategeeza saako abagoberera ensonga zino. Comrade waffe muganda waffe Nuwa Mutwe yawambibwa wiiki ewedde wabula olwaliro ku ssaawa zibadde 7:45 nfunye information okuva ku muntu abadde kuva ku drone zange zitambula okunoonya abantu baffe drone entegeeza nti Comrade Nuwa Mutwe aleeteddwa ku poliisi y'e Nateete saako noono omusajja owa poliisi gwe badde bagamba nti yabula gwe badde banoonye gwe bayita Twine Charles babadde ku case babadde ku file yemu nga baleeteddwa bonna e Nateete zibadde saa 7:45 waleeteddwa ku poliisi y'e Nateete era ndowooza bwebanga tuba tukoze post ne zitambula bayinza okuba mu transfer z'amugyewo nenga njagala family abaluganda bakana mukwani mutegene nti Nuwa Mutwe simufu gyali nenga alabiddwa ku poliisi y'e Nateete ababa baleese n'ono omusajja one Comrade Nuwa Mutwe mumumanyi bulungi nnyo yoyo wabula ku file ne mu motoka bamuleetedde mubaddemu ono Twine Charles naye abaddemu ono wa poliisi gwe badde bagamba nti yabula naye yomu ku babadde mu motoka gye baleeteddemu Comrade Nuwa Mutwe so namwe babadde banoonya omwami ono nga mulowooza yabula baamutta ne Twine naye mwali ku file ya Nuwa Mutwe ku bamuleetedde so bwe bate babajjeewo we twogerera abadde ku poliisi y'e Nateete so aba tracking mu tracking nasobola okufuna evidence ku budde obwo musobola okumanya Comrade Nuwa Mutwe gyali n'abalala so information njagala okuba mu kutandika ano ebadde ng'ekigulalugi kati njagala tutandike video mu butongole eyatulesa olwaleero video tugenda gitandika tutya video y'olwaleero tugenda gitandika bwe tuti katusookere ku ono Nyando Yosoferi mu bigambo byekennyene mulya bulungi nnyo. Depending on the nature of the state in a given society, law can be an instrument of oppression and exploitation or of social justice and progress. Law is not synonymous with justice. It's not always synonymous with justice. It can be, but it may not be. What is legal is not necessarily what is just. Law can be used by the strong against the weak, by the rich against the poor, by the minority against the majority. Historically, law has been used by the oppressor against the oppressed. During the slave period, slaves were owned and disposed of like chattels, and it was perfectly legal to own a slave. The NRM government is strongly opposed to having laws on our statute books which serve the interests of the minority as against the majority of our people, or which in any way serve to promote injustice or advance backward interests in our society. All right. Omanyi tugamba nti byerabirwa mugambi so tebyerabirwa mugambwa. Byerabirwa mugambi so tebyerabirwa mugambwa. Oba byerabirwa mwogezi so tebyerabirwa oyo ababigambiddwa. Yoseeri mu myaka gyenga yakawamba obuyinza. Yayogeranga n'asolobeza badde bagamba musajja ow'amazima olw'obwenkanya kumbe gwali musota ogwali gwebisse mu katula nga tomanye kati guli mu kutubojja nga gwerabidde nti obujulizi buno tobulina. Bwatyo amateeka amazina agayisa olwaleero mu ngeri yagadde ge yasooka okuvumirira mu ntandikwa agayisiza olwaleero ng'akozesa amaanyi ag'ekitalo. Kati
ka video kano njala kazanya on behalf of all elected MPs oboli wa NR batuli wa NR mukato ka video kadachika 2 njala kazanya kalifalinga kugwe agenda okulonda wetegeso tali ogenda okulonda byola byokola bikumatiza kiche kitufu kyo ino kola nga tugenda mukalulu uliriza message eno ya musajja yava musajja muyindi omuzanyi wa filimu then munaffe amukubogeza ba filimu Uganda najivuna njagala ozeka message kano kawuli bulungi nnyo katambuze bulungi nnyo buli kintu mwebuuza muwakana naye ekintu kimu kye mutawakanako temwebuuza gavumenti ebafuga etya obale essaawa 5 oyinza okumala essaawa 5 ng'ensiri ekuluma naye ogikuba mu katikitiki neefiirawo uliriza naye wooba olonda gavumenti enekufuga emyaka 5 toweebuuza babuuza kibuuzo mwaleeta n'eŋŋombo nze siri munnabyabufuzi nze njagala basaba ekintu kimu olwaleero toddamu kulonda lwakutya tolonda wakabirayo tolonda wakala gy'oyagala londa kikyoyagala weebuuza omuntu ono agenda kunkolera ki emyaka 5 eginaddako weebuuze wennondoono omwana nga anaasoma eddwaliro linaabaamu eddagala famire yange wenebeyagala eddagala munaabaamu ensi yange banaagifuga bate emyaka 5 egiraddako kyoba weebuuza ng'olonda kubanga obugalo olwo olulonda abantu abo bajja basaba akalumu babuuze ekibuuzo ekyo onaatereza ebyobulamu abalimi tunaasobola okulima ne tufuna ssente kubanga akaluluko kakumala obuyinza mubuyina mu ngalo zammwe mujja kufuna eddembe lyammwe singa munaatandika okubuuza ababasaba akalulu ne muva mu kwebuuza lwaki Gadiola tazanyisa gundi lwaki ate tayazanyisiza gundi naye ebibakwatako mbuffe tetuli ba byabufuzi mweyambisa akalulu kammwe mujja kyusa obulamu bwammwe akatambi katandise kansubire nti buli omwe ngala byogiterezezza bulungi ebigawo bino bigenda kuyingira mu mutwe otegere webamuyita ISP omutaka ISP yali avunula akatambi ako tutandise manyi nti buli muntu wano mu Uganda alina timu y'omupiira gy'awagira oba alina ekintu ky'awagira wabula wali okirowoozezaako nti abawagizi tumanyi nnyo ebintu okusinga abazanya bali mu kisaawe ekyo katugambe ngenda kulaga abawagizi ba Arsenal aba Chelsea aba Liverpool aba Man United ne teams endala ez'omupiira ebiseera bisinga abawagizi ayinza okulaba omuzannyi nga goola abadde alina gikuba omupiira nemunaga kati gwomupiira abadde olina gukuba bwoti oba kooki ono gwabadde alina okuteekawo oba oyo omuzannyi yabulonze mubi gw'omanyi balina gye bandibadde bazannyisa omuzannyi gwebadde balina okuzannyisa omuzannyi omupiira gusibe bubi abadde alina kuteba bwati lwaki goola emulemye lwaki omusasula sere zino bwaki kati n'ebyobufuzi tulina ekizibu ekyo nti abantu bangi bajja ku social media kuno abantu bangi babeera mu community nga balowooza nnyo nti bamanyi ebyobufuzi engeri gye babizannyamu n'okusinga babizannya lwaki nkiddamu vidiyo etandise abawagizi b'omupiira babeera so passionated and more professional than the players and than the coaches mu bulamu bwa bulijjo n'abeera ku TV n'ayagala n'okubuka mu bbanga omusajja omupiira agudimudde munaga nti oyo kati basasula waki omupiira wakyago okubya ebweru tubeera nnyo more passionated and professional than the players lwaki nkugamba ekigambo kino njagala okiyiga olwaleero gwe comrade ali eyo njala kutegeeza tulina ebintu bibiri byanjawulo byenjagala otegerola mu video ya lero kikindeese nga ndi mukambwe ennyo ekisookera tulina ekigambo kye bayita politics tulina ekintu kya revolution ebigambo bibiri byanjawulo tulina politics ne revolution. Politics is played by politicians. Wali bakose kigambo politics obukodyo bw'ebyobufuzi then revolution nakyo kigambo kyanjawulo kati kansonga ekikusomese olyoka otegera olwaliro. Era sirabayo muntu n'omwaddayo okukola video ku social media ng'abulemenga ba politician ebikola bakola nga gwe alina okukola ekya revolution kikulemye okukola n'obulemenga ba politicians. Do you copy that? Tusimbudde. Politics byabufuzi, tricks obukodyo bw'obufuzi. Mwana byabufuzi asobola okukola ekintu ekikujjako enviiri naye nga kiri mu mateeka yayiseewo ekikye. Those are politicians. You understand?
ba revolutionalist bakola ebintu nga nabo byakutwala buyinza nga tebiriimu nti bukodyo gundi sibe buli mu democracy. Mu politics waliyo democracy, mu revolution teri democracy. Do you copy that? We have two different theories. Politics controlled by politicians, revolution controlled by revolutionalists. Nga bo methodi zaabwe za kuyisawo na kibuli temuli democracy. Kati go comedy akola video na ku social media ngogamba nti omanyi politics soko malo kulivayizinga obwongo bwo olukotegere bichi byoyogero bitegera obanedda. One, politician ye muzanyo y'obufuzi n'obukozi bakozesa. Revolutionalist ye muntu ayagala okukyusa obuyinza nga takozeseza democracy. Olw'okunyigirizibwa ba politician obuvuyo bakola n'ebintu by'ekisiri bakola n'okulwanyisa ba dictator. Mu revolution tukozesa uprising. Tusobola okukwata emundu. Tusobola okukola kye tuyita surgical operation. Museveni yeyita revolutionalist kubanga yamanyi obululu tajja busobola ngibya democracy tajja bisobola n'akwata emundu ne yeyita revolutionalist era n'akwata obuyinza. Kino kati kyazanye ky'ebyobufuzi akizanya kubanga ayagala kwefula nti ali democratic ekitaliiwo kubanga yebuzabuza nga afukaanaaba. Okitegeera kyetuva nti politics is a dirty game, muzannyo mubi oguzanyo bwa politician. So bwe mukola video mwawule politics ne revolution bintu biri bya njawulo. Ayagala revolution oyina okupreachinga ebikolwa bya revolution byonna era ng'abantu bwe preachingira bagenda biteeka mu nkola. Demogata revolution na politics mbalaba ku social media eyo. Fe revolutionist system ki oba nkola ki gye wa preaching gye wategezeza abantu gikola nga ne surgical operation mwagirwana. Kati njira kutegeza politics ne tricks zaabyo bintu bibiri bya njawulo. Era sagala muntu nnyo aluma muntu na politicians ne tricks zaabwe. Nandi yagadde nnyo omuntu asomesa revolution ng'akubulya kiki ekigenda okuddako n'ekigenda okukolebwa mu ngeri yonna any possible way eteri democratic. You understand that? So mulekera okugatta revolution ne politics bintu biri bya njawulo. Opulidde bulungi nnyo. So mukitegedde bulungi olwaliro wenjagadde tusimbule video olwaliro tutandike butereevu. Okusookera ddala Yoseri Kibahabulwa Nyandwe mutabani w'omuhozi Kanyarugaba abatudde ne muyisa amateeka olwaliro okuli speaker Anita Amongi babebe parliament mu n'abaddemu buno baka bwammwe. Amateeka muzibe gamala kukwata n'ojjukira nti gakola si bwe kiri nti je amateeka gayimirira ku bujulizi n'ebyafaayo kubanga omusango omukadde gwe gw'ompya empoza mukoze buli kye mwagala okukola ne muyisa amateeka ago kuye mwagala okukola nyongera okubajjukiza. Mwa identifies items z'abasirikale zonna nga tezikirizibwamu civilian n'omu. Naye tulinze few moments later tulabeyo celebrity omuyimbi omuntu yenna alireted ku NRM nga si mujaasi nga yambadde ekintu kyonna eky'obusirikale nga temumukutte muvunaana. That means mujja kuba mulina double standards. Era tuli baddembe okukola kye twagala in any moment. The moment kasita tuzuula omuntu nti naye ayambala engoye z'amagye temumuvunaanye ng'abaana b'enkyukakyuka abatalina de kyambalo ky'amagye mubatadde mu kkomera kijja tegeera nti etteeka mwaliisizza nga mutagetinga omuntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba foot soldier. Omanyi bwe mukola ekintu nga temumanyi temugenda mukola ekintu nga mugenda kulumya omuntu ne muwuzika nga ate mutuyambye buyambi wano. Amateeka gali loud and clear nti omuntu yenna agenda okusangibwa n'ekintu kyonna ekyefaananiza ky'amagye agenda kukwatibwa. Kati katuddemu tulaba abayimbi bammwe aba NRM ne basivili abaliri ku NRM nga bambadde ebintu bimwage nti tebikkirizibwa kwambalibwa bantu ba bulijjo. Mujja tuwulira awo tuvuddewo tetwagala kulwawo. Kati olunaku lwa leero Marokeri yalinga wano. Olunaku olwaleero tutandikire wandoza tutandikire ko mu court.
tandikireko mu court tugenda kujja mu parliament information ya parliament nyaka tandikireko mu court ono kulwaliro tubaddeko mu court e Masaka comrade waffe Eddie Mutwe aleetedwa mu court bwaleetedwa mu court embeera gy'abadde mu girabye ng'eyungula amaziga ngenda kusaba buli muntu yenna alina platform ng'okozesa social media platforms ezo twetaaga okusaba comrade Eddie Mutwe atwalibwe afune obujjanjabi obw'enjawulo lwaki 1 Eddie Mutwe omubiri gwe guli disconnected tekukya coordinatinga mwenna bamanyi olulimi olusawo omubiri gwa Eddie Mutwe guli disconnected takyaguwulira yensonga lwaki abadde yesikasika bwati ng'omubiri taguwulira akankana ne waba ayogera eddoboozi teritudde wamu libuukabuuka kitegeeza nti ali mu condition ey'okuba nti bamukuba ne moto kyalinga n'aluuzi kugamba yeruuzinga yeevaamu just kadamuyamba okuba nti akyerimu akatono kuba munfuna abamanyi olulimi olusawo Eddie Mutwe abakweyongere wiiki namba ng'ali mu Tocha Chambers eri agenda kwevaamu kati ka consciousness ke yasigalamu ako nako kenyini kebuusabuusa ensonga lwaki omubiri gubadde gukankana ebigambo omubiri guno takyaguwulira 1 tobaga bamukubisa amasannyalaze bamukola buli kimu ekyetaaga okukolebwa nombi takyaguwulira kati mu kino ngenda kusaba bakomredi mwenna mutandika okudimandinga Eddie Mutwe atwalibwe mu ddwaliro akeberebwe era afune obujjanjabi olw'ensonga nti video zetulabyeko mwena muzirabye zibadde zikaabya lwaki bamutokyalinda to the extent yali agala kwevaamu nabasomesa ekigambo ekyo ne bagamba nti bakutokyalinga ennyo otuuka ekiseera ne weevaamu you black out abasinga obungi ba blacking out tebadda so we bamutera ndoza ali mu process ya kwevaamu yensonga kimula nti omubiri gukankana ayogera eddoboozi teritudde ebigambo tebiri coordinated naye nga yakugatalina musanga tumusango teguliwo kati ngenda kusaba ndaba mu parliament buli omu olwaba yisize etteeka ly'amagye kitegeeza ekiri atabali kikira nasigadde waka ebintu bino ebikolobera abasajja bane bakola bijja tuuka kuggwe essawa yonna bono batukoze eki toyogedde nga tuvudde kwogera ku nsonga zino muganda foy muhozi manyi nti mesi zokoze zaletedde meeting okutuula nga basuggestinga kitawa suggestinga ne high command bakuumuze kubwa CDF so bw'omuwulyako ekintu kyonna nti muhozi bamujje kubwa CDF soon or later temwewuunya nkiddamu bw'omuwulya nti muhozi bamujje kubwa CDF soon or later tebwewuunya nga bamuli placinze bw'omuwulira nti Simon byabashayija abadde akulira amakomera naye bamuwumuzza bamusikizza omulala nammwe temwewuunya mumpulire bulungi bw'omuwulira nti Simon byabashayija awumuziddwa oba ali placingiddwa n'omuntu omulala temwewuunya bw'omuwulira nga muhozi Kanyerugaba agiddwa kuba CDF asikiddwa omuntu omulala temwewuunya kubanga mbagamba ebintu byennako evidence n'obujulizi so temwewuunya nga ebintu bibaddewo wabula muhozi buno obubaka bwo tetuli myaka gya kitaawo oba ejjajjaawo tuli myaka ejja .com era where we keep information mu maloboozi mu bujulizi obutambula nga information ejja kubeerayo tolina bw'ogenda kugamba muntu nti comrade Eddie Mutwe n'abala tembatulugunya to the extent okuluzinga hope yaabwe mu bulamu nga tebakyasobola kwogera olina abaana n'abazzukulu bali mu America muli mu Uganda mweyagala musobola okukwata buli muntu ne mutulugunya nga mwagala naye waliwo ekintu kyentera basomesa bakiyita humanity ak'obuntu teri muntu asobola kukwata muntu munne n'amutulugunya muve ku story y'ebirevu that is tekirina makulu wabula story y'omuntu abadde strong ng'ali healthy okutuuka omujja mu situation eri healthy n'omufula unhealthy unstable that kind of torture ng'oyagala okumanya nti bano abasajja bagenda okuwa omuntu omulimu nga bamaze omutendeka nti kyakola kyonna is in for it any slight mistake gyakola mwenna abadde mu kooti abaddeko online ebigambo Eddie Mutwe byayogedde n'abasajja abalese fayiro evunana Eddie Mutwe buli omu akotesa omutwe bw'ati balooya ba Eddie Mutwe buli omu akutte ku mutwe abantu abadde mu kooti buli omu ayagadde okukaaba ntunuulidde omulamuzi simanyi musajja gwe oli Muganda oli Muhutu oli muki kyebayita humanity ak'obuntu statement Eddie Mutwe gyakoze ne state gyabaddemu
obadde ogambirawo nti okusinzira ku mbeera y'omuntu kubandeetedde ng'obuyinza obwampeerwa ssemateeka wa Uganda sigenda ku proceedinga na musango guno until nga Eddie Mutwe afunye obujjanjabi obumala under the supervision of any government protection nenga tali mu kkomera. Wabula omulamuzi ogenze maaso n'owuliriza omusango n'osoma ebintu ng'omusajja akubulidde embeera gy'alimu. Omusajja agambye nti amira pain killers 12 olunaku okufuna obuwendo obutafuna pain. Olina omukazi wakagoddayo n'omugalamirako. Olina abaana bootuna bokulawundi tebo ne muli emmere. Olina abooluganda. Naye kalika humanity nga Eddie Mutwe agambye nti sirina bujjanjabi. Mira pain killers 12 per day. That is overdose. So that means the side effect y'eddagala eryo esobola okulitreatinga n'ekola Eddie Mutwe ekikyamu kubanga akugambye amira painkiller 12 okendeeza obulumi painkillers ezo zisobola okulitreatinga ne zireeta side effect netta Eddie Mutwe before nga tannatuuka kufa. Wakugambire lwakiri mu ntemeko emikono. He doesn't feel himself. Teyeewulira otudde mu kooti okutta empapula buli muntu. Omulamuzi ali professional. Wabeerawo side gye bayita yaba court assessors. Wabeerawo ne abantu abazze mu kooti okuwuliza emisango. Abalamuzi abasinga obungi bagendera nnyo ku ba court assessors ne emotion z'abantu abali mu kooti according to bujulizi babawadde ku mutemu oba omuntu avunaanibwa engeri gye addressinzemu n'obulimu bw'alina. Ekyo omulamuzi asobola okiyimirirako ng'atunulira embeera eri mu kooti n'agamba no ng'akosa kye tuyita humanity. Sebo omulamuzi oli munnayuganda, oli ntarahamwe, oli mutujju, oli muki? Omukwano gwo guli ludda wa? Oyina abaana, omukwano gwo guli ludda wa? Where is your humanity? Ozze ewaka essaawa zino oli ku TV ogenda kulya mmere. Abaana bavudde kusoma baletamu SC mu motoka. Ogenda ko bakane mukazi ombulire. Ekyana kya Eddie Mutwe mama wakibuuza abuza Eddie Mutwe omwana nakyakumanyi. Nino otula mu chambers n'osalawo nti omusajja omusindise mu high court nga tokoze medical recommendation. Kubanga it is very evident osobola nti no sigenda proceeding na musibo ono mu mbeera gy'alimu. Nsaze mu mutwale afuna obujjanja mu ddwaliro eddene ng'aliko obukuumi bwa state. Tulaba abasibe bangi nga basibira mu ddwaliro amanene nga galiko empimu naye ng'afuna obujjanjabi. Mukumusajja gwe omulamuzi. Omusajja akulaze ebigere bibino. Amagumba gamba aga dislocating. Wo akulaze what? Because we have done so, we have written to the Commissioner General and we have not been availed with the report. The application has been made. That's why right now that the committee is ready, we are saying as council that it is not proper. It can be deferred because the problem with the delay is from the prison. As the committee ekyo mukiraba kati eno video yesinza okukutula abantu gwe mulamuzi gwe eno n'omusango gwasijja nagumalira mu kkomera nti nabajjamba ne sweta naye nga ddala bange yali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa nakuba fingo zino zaali mugundi namala wiiki kuliko nga ndi masi naye bagamba banku obujjanjabi obw'enjawulo mina painkiller 12 buli lunaku sifunanga bujjanjabi businga buno kongo kulekalirayo emikono nga bagitemako bagitemukofune ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda sina bujjanjabi sina bujjanjabi nekubujjanjabi kati omulamuzi omusajja bamulese mu kooti mu mbeera eyo
akugambye bamutemako emikono bagimuteme kuba takyagibulira. Singa baba bamuzza mu kkomera gy'omusindise Eddie Mutwe n'afa, public ogenda gibulira ki? Mozi wona woli. Right now you have powers to order and kidnap and arrest and torture each and every person you feel like to torture. So what if among those people whom you order to be arrested, the likes of Smart wa Bobby, the likes of Achille Chivumbi, General Gaddafi, and Eddie Mutwe, what if one of them loses his life in your custody? What are you going to tell the public? Singo omuntu oyo afa essaawa zino ng'abadde mu mikono gyo ng'olina powers ezimuwa mandate egenda okujjanja, bw'afa ogenda kuwandiika message, ogenda kusindika message nti mwetonda mukola kiki kye mugenda okwogera ku ssaawa eyo, era family ogenda kikola ki? Omanyi mulina ekintu kye mwerabidde, buli muntu mulalu ku level ye, buli muntu Katonda mutonda ng'alina level y'obulalu, wabula level y'obulalu esembe ye muntu okweva mu bwongo ng'agenda kukola ekintu ky'otasobola kusuubira ng'akikoze. Singa Eddie Mutwe Katonda amujjula essaawa zino mu mbeera gy'alimu ng'akukabidde amaziga lwaki essaawa eyo, ne bagamba ekino ti Eddie Mutwe yeevuddemu n'afa, osobola kutula mu kyembeezo, osobola kutula mu kooti kyembeezo n'otandika okuddamu okusalira abantu emisa. Gwe kennyini ojja kgenda weeyimbemu omugo ogabe, I wish I had a chance of releasing Eddie Mutwe to get to seek more further medication. Ogenda kikola otya? Katonda buli muntu yamutondanga mulalu, ne tulina level z'obulalu. Omuntu ogenda musanga akuteme from nowhere, naye ng'ekimukutemesa ayina enooma ku ggwe gy'otamanyi. Bwana batatemye ggwe ajja kunoonya omwana wo, asobola okunoonya muzzukulu, asobola okunoonya mukazi wo, era ogenda munenya ki? Politics society buli kimu kifunye. Lwaki okwata omwana w'omuntu n'otuuka omutulugunya ne yeevaamu n'omutwala mu kkooti ngo agemu muntwale mu nzijanjabe nemekufiirwa bulamu? Tagamye nti nemekufiirwa amaka gange, tagamye nti nemekufiirwa sente ziri ku akawunti, tagamye nti nemekufiirwa mikwano gyange, obulamu bwange. Akugambye munyambe mu mpunge ente nzijanjabe nemekufiirwa obulamu, kuba talina supermarket wagenda bugula, tewali wagenda bula moza kuddamu bufuna. Waliwo a statement zoyinza okukola ensi ne yeewuunya. Kanzire mubazanyira akatambi kano. Takusabye nti nina bye ngenda okufiirwa, wabula obulamu bwe kuba talina wagenda bugula walala. Kanzire mwozanya akatambi kano. Wamawulire okuyingira okulaga ensi we nali mfaanana, mwasalira ekibonerezo ngenda mu kkomera. N'omusango ogwasirya nagumalira mu kkomera nti nabba jampa ne sweta, naye nga nalaba ng'eyali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa. Nakuba ensingo zino zaali mugundi, namala wiiki ku lukingo nga ndi mazzi, naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo, mirapeinikira 12 buli lunaku. Sifunanga bujjanjabi businga buno, kongo fulekali mirayo emikono oba bagitemako bagitemukofune ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda, sina bujjanjabi. Sina abantu bokkiriza okuyingira mu kkooti w'otuddewo ekitiibwa omulamuzi, buli omu agambye musajja mute. Abantu bonna bali mu kkooti bagenda musajja mute, akugambye ennyambo nte, bulamu bwange bugenda, ngenda nfuna obujjanjabi. Ogenze maaso no proceeding okusoma emisango era n'omusindika mu high court nga tomuwadde any liberty okugenda okuseekinga further medication. Ekibuuzo kyange kiri nti singa Katonda asalawo n'amujjula and anything happens in Uganda, whom are you going to blame? Let me ask you one simple question. Mr. Magistrate or judge who's presiding over the Eddie Mutwe's case.
What if this gentleman lose his life? The life of Eddie Mutwe and others can cause a genocide in the country. Which genocide? Who is going to be blamed? You think Ugandans are stupid because they are quiet. But Eddie Mutwe's life or someone else who's in Communicado right now, he or she can die, but at that particular moment, people they can raise up and we might end up facing a genocide. Which genocide might it's just a small thing. Let the guy go and seek further medication. As simple as that. Because Eddie Mutwe can die anytime. And it can spark a genocide. Which genocide? It will cause a catastrophe. People, they can lose their lives. Who knows politics and those who doesn't know politics, they can lose their lives because of just a mere order which is interested in your powers. You can leave Eddie Mutwe to seek for further medication, but just your own orders, you can't decide on your own. You let the guy to go, or you let the guy to be further remanded because you're on orders. Ekintu kitono nnyo omuntu muwa just order nti mutwale mu ddwaliro ne mumuleke ng'ali ku bukuumi bwa poliisi oba bwa prison ng'aliko empinga afuna obujjanjabi. As simple as that. Omwana ono musajja ono asobola okufa oba omuntu omulala naye asobola okufa ku bantu bemwakwata ne kireeta obuzibu mu ggwanga. Abantu tebasituka, abantu batandika okwetema. Ne mu kwetema okwo ng'akireese yegwe omulamuzi atasobola kukozesa bwongo bwo nti ekintu kino kisobola okuvaako obuzibu. Lwaki sikkiriza muntu ono n'akola ki? Lwaki muntu ono agenda n'afuna obujjanja? Ekintu ky'eddakiika 2-5 kisobola okuviirako abantu bonna bannaalumanya ne bassaalumanya okufiira obulamu bwabwe mu kintu kitono nnyo. Kansooka nkusomese gwe omulamuzi. Kyetuyita humanity ne emotions kintu kibi nnyo. Naba NRM bennyini abaliko Eddie Mutwe basobola okukozesa emotions zaabwe ne beegatta mu kintu ky'osobola controlling essaawa zino. Nga bafunye sympathy y'omuvubuka ono singa baafudde essaawa zino. Ogenda ki controlling oti? Tosobola controlling emotions z'abantu ng'amaze okwiba mu kati kijje. Mutemusobola kumala bulamu bw'abantu na kumala emotions z'abantu gye batambuzamu obulamu bwabwe. Abantu batandise okukoowa ku bintu bimukola bino. Eddie Mutwe tagenda kudduka mu ggwanga. Muwebbeiro agende abereko supervision y'amagye o abereko supervision ya poliisi oba ya prison afune obujjanjabi. Then bw'abeera stable akomewo omuvunaane ng'ategeera. Ne kati ovunaana omuntu omulwadde ateetegeera ng'akugambye lwaki ntangenda enfuna obujjanjabi ne mefirwa obulamu bwange. Gw'ogaanye kubanga oli ku order. So tuddewo okuddawo nyinga olya ogenda kwebakamu ne mukazi wo abantu bagenda kulya bawoomerwe. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekirwa. Olwaliro muyisiza etteeka lya Political Parties Amendment Bill, muyisiza etteeka lya Court Martial oba ya UPDF Amendment Bill muliyisiza. Temuliyisiza nti ye kati katulabe ekiri atabala kyekiri agenda okusigala ewaka. Good enough. Kansooke mbalifaalinya ku lunaku lwajjo buli omu osooka otegeere bulungi nnyo. Olunaku lwajjo nazze ne nkola video. Nadde siri wakujja. Nezze ne nkola video ne bagamba comrade mind before nga temunakola decision erumba Jole Ssenyonyi nti yes. Nerumba MP nti yes. Tusooke twetegereze, tusooke tumanye. Ne bagamba abantu bali mu comment section nga bayomba. Ne bagamba no, ekituufu tukitegere ekito kituufu tutegere n'ekikyamu kikyamu baga tubalinde kenja tula ekyo tubagenda okukola. Wano kye mutategedde kikino. Lupu nga ye lupu. Tasobola kukola kintu nga tamaze kutulamba kamawo okumwebuuzaako kiki bagenda okukola. Lwaki? Tusooke tuddeyo. Ssemateeka agamba nti nga munaayisa etteeko diteesaako baliwo ennaku 40. Ennaku 40 gy'emyezi 2 ne wiiki 2. Kubanga olw'omukaaga n'olw'essande ezo ennaku tezibaliwa mu nnaku ez'okukola.
omwezi guberamu ennaku 4 ezitakolebwa ezo zibera off days kati naziri endala zoyongerako ze wiki 2 ze mwezi gumwe ne wiki mmeka ne wiki 2 okuteesa ku tteekero n'oddikolera buli kimu wabula etteekero ewe tera tutawadde ne wiki 2 neriyisibwa olwedde kiba kimenya ssemateeka teryayise mu bukiiko bwonna obulina okuyitibwamu ne ba stakeholders tebafunye chance e debating na kuwandika biwandiko ku tteekero tebabifunye kitwa tubanyonnyola bano balina kibadde kibagoba kibakoze ekintu ekyo mumaze kitegere ekintu ekyo ne mbagamba mutemwategedde lwaki lupu yayogedde ekigambo ekyo kansooka enkozeyo katunula okwotegeere ekisookera ddala ekigambo kibayita politics ne tricks ebyobufuzi n'obukodyo bwabyo byanjawulo gwoyinza okulowooza nti bw'ojja ku social media n'okwata essimu yo n'okozesa commanding language ng'olowooza nti byoyogedde bigenda kutuuka no tebigenda kutuuka kubanga bigenda kuwulirwa naye nga tebirina impact gye byongerako waliyo ekisenge ky'etteeka oba ntegeerekeka ojja kukwata essimu yo okozese commanding language oba tone mu bukambwe naye nga ebigambo by'obisindika yesi bagenda bifuna naye nga eriyo ekisenge ky'etteeka kwe bigenda okukoma nga tebigenda kugasa okitegeera nga ne gw'obisindikidde ali bize nnyo tone gy'ogiddemu n'ebigambo by'osindisa jaga nti oyo talina kyaŋŋamba nabagamba bw'obanga okola statement ng'ogiddiza omuntu obanga osindika obubaka kozesa olulimi olusaba era olugonvu tokomandinga commanding language edestabilizing entegeera z'abantu n'engeri gye bapasivinga oba gye balisiivingamu ebigambo byo bw'owemula omuntu tasobola kulisiivinga message yo kubanga abantu bali immune ku bintu by'okubwewumula oba tebagala bawumula oba bamazemu ekitiibwa so njagala mu packaging ng'ebigambo ge mubisingamu wadde mukulembeze nti guwa mulondo mwinako obuyinza mu ssemateeka muwe respect ng'omusaba obanga omubuulira tomukomandinga nembwa bw'ogikomandinga eruzinga direction nente bw'ogikomandinga eruzinga direction n'omwana gw'ozaala omukomandinga you overcommand your children aluzinga direction so mwenda bakomrade abakola emirimu ku social media kuno mukozese tooni ennungi nga musaba oba mu directing abantu si command kubanga gw'okomandinga akola mateeka yasoma okusinga amanye ebyobufuzi first of all abamu temusobola kumanaginga family zammwe you even can't manage yourselves temusobola kwemanaginga kyokka osindika omuntu gw'okomandinga nga atwala constituency y'abantu emitwalo 10 ng'oba representinga miliyoni 47 gwe ne family ekulemye okukomandinga nawe kenti tosobola kwekomandinga wadde okwetereza but okozesa toni y'okukomandinga azifu message yegenda kutuuka tejja kutuuka mukyuse toni fena twibakambwe ne approach gy'okozesamu ng'osindika message yo n'okuwemula biba tebigenda kukola mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo mwena kye mutaategedde miliyoni 10 zaatambula ku mmwanyi ne ku tteeka lino si bwe kiri nti ye speed etteekako libadde litambulira ebadde ina indicator mumpulira bulungi nti yes abaka basinga babadde mu speak resort mu nnyonyo nakatamu bakyaliyo tebannavaayo yes abopposition abasinga babadde already bamaze okufuna sayidi naye badde bayina bagemerana kubanoonya bati ajjukira jjo nakugambye ffenna twandiyagadde okumanya bantu ki abaddiringa ne Museveni mu opposition ffenna twandiyagadde okumanya bantu ki abaddiringa ne Museveni mu opposition naye tetwafunye chance lwaki kubanga twaganye okukwatagana buli mungu alina decision eyiye ompulya bulungi nnyo kati njagala osooka olya bulungi nnyo kyetuyita politics gwe baazanya abasajja ba opposition bazanya ne Museveni abazanya kadi ne Museveni olwaliro muyuke mutegere bulungi ekintu ekyo kyabadde yose byabadde amaze okusasula sereza milioni 10 nga kyayagala ayagala legality okuva mba opposition MPs bonna kati singa loop teyakozeseza amateeka gali mu ssemateeka kugamba MPs nti abange enkya tugenda tubeere mu sayi tubeereyo nga bateesa etteeka lino era naffe tukole lipoota eyaffe kati Ssenyonyi ogamba bakaba parliament enkya tugende tubeere mu parliament bateesa etteeka lino naffe tukole lipoota eyaffe kabadde kanyeebwa ku kamasu lwaki mpuliriza bulungi sente zadde zimaze okuyita
wano nga n'ekirala abasajja bano baadde baagala kuswaza Joel Ssenyonyi n'ekibiina kya National Platform aba NRM liini gye ba MP bayita opposition. There are three things gye mutaategedde. One, baabadde baagala kuswaza Joel Ssenyonyi, baadde baagala kuswaza Nuupu, baadde baagala kuswaza president waffe bintu bisatu. Kati nga Anita Amongi Museveni sali musale nga kibaagala okukozesa abantu bano babeere mu parliament banaaze etteeka libeere nga lituukiridde. Kati ye Joel kye yakoze na bano bonna kye bataategedde kwe kubaleetera omugaate ku mmeeza yaabwe n'agubatira nga badde bagwagala, kubanga singa Joel Ssenyonyi yabagambye nti ate tugenda genda mu parliament ya boycott tegenda tuukayo, kino kyadde kisobozesa Museveni sali musale n'Anita Amongi ne Bampuuga okubira ba MP bawe bonna babagambe nti ffe nkya tugenda tubeereyo wali, tumugende tubeereyo wali, ebyabo tebitukwatako mubaleke bamuziza azimbya ttwe. Okitegera kubanga ssente baazifuna ompulira bulungi nnyo. Njagala mulya statement eno gyenkola mujanalizinge bulungi nnyo nti singa Ssenyonyi yagambye banne tetugenda genda, Mpuuga, Anita Amongi, Salimu Salene Museveni baade bagenda kubira buli MP gwe bawa ssente emiliyoni 10 plus nti he or she has to attend the parliament sitting ku lunaku olwo. Kati bwe bafunye intelligence eyo mukulu Joel Ssenyonyi ne banne ne basalawo bayita olukuŋŋaana meeting gye babaddemu ne bakola resolution bagenda mu parliament. Ng'okugenda mu parliament kino kyawadde essuubi enkwezengeza NRM liini gye ziri mu opposition okulowooza nti omuzannyo gwe bagenda gubazannyira nga bagulowooza gutya. Tugende mu parliament nga bwe twakiteesezzaako nti ye tutuule ebyogera byogere batuuke okulonda wawe kuli naffe tulage sayidi yaffe batuwagira bati tuwagira then tusome minority report y'abantu abatono. Ani abaddeko ku channel ezimu eza TV bawandise statement bagamba nti Oweekitiibwa Commissioner of Parliament Mathias Mpuuga ye awakanye etteeka lino era yamaze dda okukola dda minority report. Ani alebye ku post eyo mala okunywa ku mazzi? Ani alebye post eyo? Mukole comment one. Ani alebye post eyo? Anale bya post yeyo bagiwandiise badde kubukidde badde kuki nga bagamba nti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga tagenda awakanye etteeka lya UPDF Amendment Bill era amaze okuwandiika ripooti ey'abantu abatono. Ye nti amaze okuwandiika ripooti ey'abantu abatono. Ye Mpuuga gy'abadde agenda okurepresentinga. Jukira abadde ku Spirit Resort ye Munyonyi ne banne bonna nga bakoze report yaabwe. Kati report badde bagenda gisoba batya singa bagenze mu parliament ne balinda ne basoma etteeka ne batuuka okulonda badde bagenda kumala okulonda liite then Mpuuga ayimirire asome report ey'abatono babatuukiriza omuzannyo gwa Museveni gwe badde akola ki gwe badde ayagala kabadde baguzannye bulungi. Kati ye Ssenyonyi kiyabazannyi gye bataategedde ne bakkiriziganya bagende mu parliament ne batuukayo bulungi nnyo. Ati etteeka liroogerwako badde balina okuwa Loop omukisa ogwogera n'ayogera ebigo byayogedde n'abagamba okusinziira ku tteeka bwe liyimiridde tulivumirira ba stakeholders tebafunye kumanyisibwa nebbanga libadde lirina okuyisibwamu etteeka nebbanga terimaze buli kintu kyonna kimukola kimenya amateeka. Nze n'abantu bange benkulembera ku ludda oluvuganya gavumenti tetugenda kukkiriza tugenda kubeera mu kulonda kuno era tugenda kufuluma tukole ki tugende. Kati bonna kyebadde basoose okubala nti bajja kulinda n'etteeka limala okulondebwa nga basigadde basome minority report. Joel Ssenyonyi n'abakwata akabadiya ani aweya n'amaakinga nawo bonna abadde mu gurupu ya Mpuuga ne Anita Amongi alina owingire nga tebaategedde ne bafulumiramu. Bagenze okutuuka ebweru wa parliament nga tebakyasobola kuba reverse kudda mu parliament. Kiki ekiyombesezza Juliet Kakande
bagudde mu mbizo abayayi tebazitegedde ekiyombeseza Juliet Kakande kyekunyonyodde mbobaze n'ekifaananyi nti okay tugende baatukkiriza tugende tutuule etteeka lisomwe tuli kuweka akalulu Mathias Mpuuga Nsamba ajja asoma ine ripooti omulimu gwaffe tuba tugukomaze era byose yabafunye kyanga bajja kuba tebakyatubanja milioni 10 kati gy'olwo sonyine olumaze okukola statement ze n'abagamba affe tujja kubeera mu ebintu bitu tufulumye and knowingire kamera zibadde zibadde tebasobola kusigala mu parliament at the moment ndabo ne basitukira bagenzo tuuka ebwero okutegeera omuzannyo nga babakubye empiki kati kyekiyombesezza Juliet Kakande akitegedde bugenze nti babakubye omupiira mwe temutegedde ekimuyombesezza babakubye omupiira parliament badde enzugule waki tazzeeyo ne banne bw'oba teyategedde baateeseza waki tazzeeyo ne banne kati kansoke nkulaga oli okwotegere bulungi nnyo njagala uliza ebigo bya Juliet Kakande wano naye nga mu kifo ky'okuyomba yandibadde nti ndowooza nfulumye sitegedde nze kanzireyo lwaki tazzeeyo ulira bulungi nnyo bakuyombeseza mu katale bakuserera mu katale oyombera mu kkubo azifu nti abali mu kkubo bakubuziza ebintu mukitegedde bulungi nnyo bakuserera mu katale oyombesa kkubo azifu nti watasobola kuyombera mu katale n'oyombesa abali mu kkubo azifu bakutumya ebintu ebyo okotegedde bulungi nnyo ulira munasonyiwa okuseka mu bintu by'ennaku mwali muzanyeeko kano kafuna kano tekafuna omusajja obeera okupaaka empya oba bukyaliyo omusajja abeera n'obuntu bwe busatu n'akugamba kano kafuna n'akulaga akantu nga kafuna wano nagamba olonda kano ssente kweziri buno obusigale tosobola kufunako ssente n'akakulaga n'akazanyaawo n'akacyanga nga gwe eriiso ly'okalaba ke katuufu kano kacyanga n'okagobire n'akacyangala kati wabeerawo abantu wali esayidi bakyaliibe baba manyi era lutwesooka akacyanga n'akacyanga oli oyimiridde bulungi nnyo n'akacyanga kyaliwe n'ateekako ssente n'akajjawo nga keeko n'amukwata ssere n'azimuwa kati gwali wano ne bakuteekamu akasunda baasi n'agamba ati bw'oteekako 10 ofuna 2 n'otandika okufuna ekibugumirize kati omusajja n'agamba nti kano bw'okafuna kaba kafuna ssente oba ozifuna ne bacyanga n'okagobereza eriiso nga kekko n'akacyanga n'akaomuzi naga ateekawo ssente n'oteeka agenda okukajjawo nga sikekko ne bakuba kati Juliet Kakande ne banne era akugambye nti bo mu komiti yabwe yaligo badde bamaze okukola dda minority report mbwera badde balinze kuteesa naye tebabatuusiza mu kuteesa bwebagamba mufulume nabagamba empapula zaalimu sizize teyasoma Mpuuga yennyini boyfriend we yamupangira empapula ng'ayita mu sister we gwe bayita Rose akola mu Ministry of Education mu bitundu byennakawa yamupangira empapula kati bwe bwongo obutono obwo era kyova olaba nti n'abamu babakuttaanyaweya kabeere bano basse mu juŋŋanda kati kankuddemu akapapula kano okalabe akazakazi katambi kano okalabe
wajjo netukanya tukulungu tusigala mutu kunyeso banga besigenda kukola ki okutanga banafa ali ku legal committee olebe ne bakola ne minority report nga batuliziganya nabo batumulia nti waliwo bitatambudde. Alright. Bana abali ku legal committee baade bakoze dda minor report mpuga gyabadde alina okusoma nga bano kyadde kibeetaagisa nti Ssenyonyi yabateze akakodyo nti bagende batuuke bateese netteeka balirondemu bwe bamala oddirondako bo bano ba president ni minor report babe nga omuzanyi bagogosiza babalese mu loogi nga jjukiro basuze mu loogi eri Sigundi babadde mu loogi ya Sudiri mu gye basuze era nakati manyi gyali nga bakubi mupiira. Kati ekyo si ekikulu kyekirwa njagala osooka the difference between enkwezenge mutabani w'Obote wiiki ewedde yeekalakaasa ng'avuma Anita agamba Anita Amonge balina okuzanyira mu biki mu bintu wabula olwaleero Joel Ssenyonyi amaze okufumba MP NBS ewandiise bweti photos of the opposition MPs including those from FDC, UPC, NUP, Jimmy Rwanga. I'm here to remind the public, Jimmy Rwanga is not a member of National Platform. He crossed from NUP to Mohozi Project, which is affiliated to NRM. Now, Natasha Broadcasting Service, don't dare again to say that Jimmy Rwanga is an MP of National Platform. Is not. He crossed to PLU, which is affiliated to National Buzz Movement, is not a member of National Unity Platform. He gassed long time ago, Yafua Yanyampa. He gassed long time ago, so he's no longer affiliated to National Platform. So this message was wrong. Don't dare say that Jimmy Rwanga is a member of National Platform. He gassed long time ago, Yanyampa banga liweddeko. So first muziraba ezibadde ku luddo lwasigaddemu temuziraba kati oyo akene yali atwasamira. Kati njagala musooke mutundye ebifaananyi bino. Nono yennyini yeeyita Kafulu baamukubye eggoolo. Nono baamukubiddemu omupiira. Omulabu alumu omumwa baamukubiddemu omupiira super. Efeso gira bwetunula. Feso gira bwetunula. Embwa zaatukubye omupiira. Omulaba eyo face ekulaga nti embwa zitukubye omupiira. Eyo face ekulaga embwa zaatukubye omupiira. Embwa zitukubye omupiira kulasti nga tetegedde. Eyo face kyetegeeza oyo omu. Bano basigadde mba katuntu omulabu atunula ng'oluba olubbi. Obategedde kubanga nkola wano information nenjijja muno nsobola okucreatinga space ebawa information. Namukitegedde babakubye omupiira. Kati ladies and gentlemen, bulijjo kyembagamba totta kibenga tonna kikenenya ndusu. Mwenna abavudde gye mukola video temwategedde kyabadde kigenda kubeerawo. Twadde tulina okusooka okumanya baani abali affiliated ne ekira kyekiyombesezza ani kyekiyombesezza omukyalo oyo oluvannyuma nti babazannya omuzannyo ne bagugwamu. Kati nabagambye nti okuchallenginga etteeka eryo mu kooti olina okubanga wali oli mu parliament wa challenging etteeka eryo okugenda okukola ki okuchallenginga etteeka eryo mu kooti. Kati president ne Rupu kye bakoze kati bayina upper hand okugenda ochallenginga etteeka eryo mu kooti olw'ensonga nti baaliyo era bayekandagana bafuluma nga tebakkiriziganyizza nalyo kubanga baategera ebiririmu. Kyekyabadde ekinyusi kyo n'okulabisa abo abadde bakolagane mu 7 era embooko omanyi nti eri mu kunyooka. Kati ng'oyagala okutegeera nti kibalumye genda otune facial expression ya Anita Amonge nga Ssenyonyi agamba abantu okufuluma ojja kkakasa nti ekintu kibadde kyabayiseeko era Anita Amonge tabadde musanyufu. Awo siwe wakulu ewakulu wewa. Ewakulu wa wano kamba kulage. Kuza kamba zanyi leka na aka map media ne tekalaze bulungi nnyo speaker face ye.
obwedda ekyo kyetwagala Joel Ssenyonyi alagidde abantu be bafulume kuwa eddoboozi ly'abantu agambye tebagenda kukkiriza kuparticipatinga oludda oluvuganya lufulumye amaanyi g'abantu obwedda ekyo kyetwagala amaze okuleyinga ensonga lwaki bafuluma baabo bonna bafulumye ekyo obwedda kyetwagala agambye Speaker bwe muba muyise ebintu byammwe mubiyise ffe nga tetuliiwo bafulumye eryo ly'eddoboozi ly'abantu ekyo kye twabadde twagala nze ng'omuntu omu ekyo kye nabadde njagala. Thank you. Kati njagala ofune enjawulo wakati wa video zino bbiri. Ku lunaku Honorable Ssenyonyi lwe yayita abaka okujja okuteesa nti bagenda genda mu parliament mwalimu abaka 30. Njagala olabeka video kano ka video nga Honorable Ssenyonyi ayisa abaka bonna opposition ogenda bateese ku kyogenda mu parliament bagano genda yokwaliyo 30 kekano ndio kwembazanyira akali no nga bavudde mu parliament olabe namba ya ababadde mu meeting nga bamaze okudduka mu parliament ndoko kakase kano kekakadde obalaba manchi olutula lwencha timulwevena muleke abantu bano batule bongabo bayiseteeka lyebagala okuyisa wakiringa temuliyo era bannayuganda bano tubawuliriza era ekyo kyesigama bambi ku njigirizibwa ku bayiseemu bagamba naye ebika kintu kyekinakola abantu ne balowooza n'okulowooza nti abakoposition bwe mutabeere mu palamenti tebajja kusobola kuyisa teeka ate ngekyo si kituufu kubanga balina enamba tebajja okukozesa tutuddemu nga joint opposition caucus netuteesa ku nsonga eno era tukaanyiza nti olunaku lw'enkya tubeere mu palamenti lwaki ngolwo abatega akanyeebwa yaffe tulina okugikozesa amaloboozi gaffe kagabe matono gatya gayimuke ku nsonga zino bannayuganda bakimanyi nti enamba zetulina teziwera ga opposition naye batusuubira obutasirika bagamba bannaye mwogere amaloboozi gammwe gaveeyo mugezeeko okulwana newankubadde enamba zammwe teziwera kati kyetugenda okukola tetwagala platform eno naye bagitugyeko nti akazindalo kano ketulina nako bakatugyeko era nga bwetukubira omulanga bannayuganda abali ku social media ababloggers naki temusirika namwe temusirika waliwo abagamba nti kakati we obyogendeko wano nga blogger waliwo ekikyuse abali kikyuse musirike naye nga temusirika buli omu akozesa akazindalo kaalina ne bwobaga ku x mwina abagoberezi 50 biiteekayo message wakiri aba5 balabe message yo. Alright, kati mu katambi ako yabadde amaze obbatega akanyibwa nga tebakategedde kati wano bakomredi bannaffe mwenna kansoke mbabuuze mwadde mwagala Joel Ssenyonyi addire ekyama ekikusike akigamba abantu abasatu ababaddewo jjukira bali 19 bwe yabayise wazzewo 30 kati wabadde oyagala ababuulira ekyama ekikusike banasatu bagende bategeeze bali ensavu mu mwenda basigaddeyo nti kale tugenda naye olutuuka wali nga ffe twogera bibiri bisatu bina nga tufuluma parliament ezo embwa zandibadde zijjayo oba zandibadde zisituka zandibadde zijeema ne zigaffe tetugenda fuluma wano oleba kuba Ssenyonyi ne bamukuba omupiira mu parliament ng'enseeraba gwekomuledi yavumye Ssenyonyi singa Honorable Ssenyonyi yabulidde abasajja bakakodyo kagenda okukola akekyama agasatu agabaddewo gadde gasobola okubuusa eri 79 ne bajja nga beetegese nti oluyingira parliament Ssenyonyi bwagamba tufulume nga bagamba tetuva wano nga bagaffe tetugenda tuva wano kati Ssenyonyi agusigale mu bwomu kuba badde balina okusoma minority report ey'abatono wabadde oyagala ababuulire tricks kiri kyena bakodde post ne bagamba nti abavumye Joel Ssenyonyi muli mu mbeera ki ne mbatalo ekigambo politics n'enteekawo plus tricks kati politics bamubazannyi trick Joel Ssenyonyi n'agyesigaliza. That's what we call politics. Yatasobola babulira trick ki oba weapon ki gyabadde ayina okubakubisa bonna ne milioni 10 zibalya nga ye ayiso mission gyabadde nayo eyokulabisa Museveni anita amonge mukitegedde bulungi nnyo kibayita politics n'obukodyo kati bakomredi
Ssenyonyi atasobola kubulya bana asatu kakodyo ki kyabadde kizibu nnyo wabula from nowhere bw'atuuka mu parliament n'ayogera byeyogedde ne bikwata ku ggwanga n'abagamba ffe tukkiriza tutambule wadde tewaliwo omuntu asobola kusigala olw'ensonga babadde bazze n'ekikwate kyabwe ekiri nti bakkiriziganiza bagenda tula bateese n'okulonda kubeerewo olwodde luno badde balina fulumira mu lumu bagenza okutuuka ebweru lwe bajjukira nti akayaaye katokobya omupiira lwaki kati nkulaze vidiyo eyo ey'abantu 30 nga abatega akanyeebwa kati kankulage vidiyo lwaliro bonna nga basusse 30 bagenze mu ofiisi eyo ate bakole press conference wulira vidiyo gyenzanye ekulaza abantu abadde 30 kati eno gyenzanye ebaddeyo olwaliro nga bamaze okufuluma parliament olabe emitwe egibaddemu n'abantu abadde muli okukakasa nti politics kintu kizibu nnyo awameka a number of our colleagues were not here. Some, in fact, we told don't come. They were at the committee dealing with the report process and so on, so we asked them to stay there. So there are some we can account for, others not too sure, but those of us who were here, we deliberated on the two bills especially that are very controversial. The amendment bill, the political parties amendment bill. And we said that we shall be in the house today. That's the decision that we took. And we were in the house today. Video yeso kuzanyira babadde asatu. Bamaze batwala mu politics bakinyi bazigwa bazibameka. Kati okutandika olwalo n'enkya bagenda tandika okuyomba okukookolima ng'enkoko sseggwanga enywedde amazzi amakyafu ku kyalo kwezaalibwa okutandika n'enkya bagenda tandika okutokomoka omuganga sseggwanga enywedde amazzi amakyafu ku kyalo wezaalibwa bagenda tandika okutokomoka omugamba oba tukozesezza ffe tulategedde abantu abo babi nnyo batuzanyisizza ffe tulategedde ebintu byabwe ffe era ebintu ebyo tetubiriimu bagenda tandika okukookolima oba okutandika okwefuula kye batali nga ssekkoko nga sseggwanga enywedde amazzi amakyafu ku kyalo kwezaalibwa enkya mugenda tandika obira n'ekiro kyaliro nga batandika okwogera mafukule kubanga babazanya obuzanyo gwe bataategedde kati mukitegedde bulungi nnyo olwaleero ebintu bino olina bikwata mpola ffenna tuli bakaawofu tuli bakoowu nnyo naye ekintu okiwa obudde bagamba nti ekintu kyonna ekyokya okiwa obudde ne kiwula n'okikwasa engalo ompulya bulungi nnyo ndi wano bategeeza tuli mu protest vote kyetutambuza ebisigadde bijja kujja mpola kubanga buli muntu ayagala kwenyigira mu kujja ku Museveni in any possible way. Our main focus is protest vote ebisigadde katonda si ffe ffekka abaagala okujja ku Museveni. Let me remind you this. It's not national platform only which wishes to remove dictator Museveni or which wish to outseat Museveni from power. There are so many other forces and other comrades who wish to outseat Museveni from where he is right now. But we as national platform, we are mainly focused on protest vote. Mukitegedde bulungi nnyo. Ffe focusinze ku protest vote. Ne waliwo forces endala eziri visible nezitali visible abagenda okulwanyisa Museveni ne yakimanyi. Kati ffe tuyita mateeka mu protest vote n'eriyo forces endala ezijja okujja nga tebagenda kwogera ku mitimbagano nga bwe tuli. Okitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati mu bufunze nkulaza ekintu ekyo kitegedde bulungi nnyo era ndowooza kati oweddemu obusungu na buli kimu kyonna kiwabadde osuubira kubanga kyemwadde mwagala abafulume badde balina okufuluma nga bataddewo ekikolwa ekiraga nti tebakkiriziganyizza nabiva muki nabiteesebwako nabigenda kukolebwa. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati awo ndoza mutegedde bulungi nnyo bwe tuvaawo ku nkola era yebaddewo wano njala bagamba ekigambo kimu mumpulirize bulungi nnyo olwaleero. Etteeka lino liyisiddwa waliwo n'aba NRM batabadde mu parliament
nga bakimanyi ki ekigenda okuddako. Museveni ayina enkola ey'okusuula embwa ku jirikiti. Museveni ayina enkola ey'okusuula embwa ku jirikiti. Litya. Abantu baakooye mu system amanyo bazanyisa emizannyo bwe gimala obbale n'abakasukira embwa ne zibalya. Embwa zimala n'aziteeka ku jirikiti nti embwa bagizika ku jirikiti. Kati abantu abo basudde ku jirikiti bagwe ku jirikiti. Kyemuteerabira nti buli muntu alonze etteeka eryo lwaliro ne liyita ajja kiro zaako nga bwe beetaaga kiro zaako mu budde bwakyo. Kyemulina okumanya kati tugenza mu full military dictatorship. Today, the 20th of May 2025, Uganda is under a full military dictatorship. So whoever wish to engage or to participate in the forthcoming election, get prepared. We are fighting with a full military dictatorship, whereby civilians are going to be tried in the military court-martial, which is against the will of the people or the civilians. So we are under the full military dictatorship under Yoseferi Nyandwi Museveni. Mukitegedde bulungi. Kati mujja kumanya kiki ekyetaagisa na kiki ekyetaagisa okulaba kidiringa nakyo bana batya. N'olw'ensonga eyo sina gwe nvunaana gwe nnenya ku busungu mwakozesezza ne approach. Sina gwe nnenya. Wabula kyemba advising mu kire ekintu kimu. Njagala tubeere ebyokulabirako as in examples. Bitya. Enfulumya gy'ofulumyamu ebigambo gy'obisengekamu ereme kusindika kifaananyi bantu kulowozesa nti gw'oli zolo oli mawaya, you don't reason, era tolowooza, gw'omala gabaluka bigambo nga tobisengezze n'ovuma omuntu nga tobadde tolina muvuma nga tolina muvumira gwe n'omuvuma. Kati abantu bajja kula mu kifaananyi ekikyamu ebyo saagala mubeeremu. Tuli live examples. Kyenjagala mutandika okwadressinga mu public. Kyotategedde gumiikirizaamu. Kyotegedde kirambulule in the polite manner, in the simplest way which the public can conceive it, in the well arranged way nga nawe kenyini osobola kipresentinga. Weewala nnyo enkyokutuuza mu kigambo nga togenda kiddamu. Lwaki? Kubanga abantu bangi bakola ensobi nga bakozesa obusungu nga tamaze kwebuuza kyengenda okukola kigenda kuvaamu ki enkya. Okitegedde bulungi nnyo. Bacomrade, njala bayiriza strategy endala yiino nga tuli wano ku mitimbagano mu ngeri gye tucommunicatingamu. Singa omuntu ajja nga yazze mu aggressive way ey'okuwemula okuvuma, tomuddiza mu ngeri y'emu gy'ajjiddemu ey'okuwemula n'okuvuma. No, alaba tagenda kutegeera ani mutuufu ku mmwe, tagenda kwawula. Ayinza n'okuba nga teyasose okuwuliza byoli bye yasose kuvuma, ng'afunye chance kuwuliriza ggwe nga naawe otokomoka owemula ovuma oli omuddiza. Abiwulidde tagenda tegeera mwatandikidde ku ki, era agendaga nti bano abantu baleka baasiimuuka obwongo bawemula buwemuzi. Omuntu bw'ajja in the aggressive way ng'awemula ayogera bintu binene gy'oli, please gwe kakkana mulage nti gwe si bw'oti bw'olina okukwata ensonga. Madressed mu ngeri entuufu, ensi ejja kusala waani mutuufu. Opulya bulungi nnyo. Ekyo kye kisookera ddala. Ekyokubiri, twogera ebigambo bino tucommunicatinga ne ba professors, tucommunicatinga ne ba doctors, tucommunicatinga ne ba politicians, tucommunicatinga n'abantu abataasoma, tucommunicatinga n'abantu abaasomako, tucommunicatinga n'abantu nga naturally bali gifted okuba nti bamanya ensonga zino. Kati waakuwulira ng'ocommunicatinga oba ng'oyogera mu mbeera gy'atasobola kufuna mu bigambo ebyo kubinnyonnyoka, ky'oba oyogedde kyonna oba oyogedde kyabwe tagenda kitegeera kubanga enfumba gy'okifumbye tetegeerekeka. Tutandika okufuuka ekyokulabirako nga tufumba ensonga zino n'okwogera ebigambo. Ompulya bulungi nnyo. Laddu teddibwamu laddu. Laddu eba emenyaamenya emiziziko egy'ebintu byonna ebiri mu bbanga ebyandibadde biremesa enkuba okutonnya.
ngera kutegeeza enfulumya gy'ofulumyamu ebigambo esikiriza abantu bangi okuwuliriza era oli kyakulabirako eri abantu ekigambo ennyukuta ennene gifulumya gyewale fulumya ennyukuta entono ng'omuntu ajja gitegeera abaana abato balina smartphone oba basindikirawo bakaki omukadde yandiyagadde okufuna mu nkyukakyuka nogira bw'osirika ekigambo ekinene agenda kiwulira atya tebagenda kwawula wakati wa mulalu n'atali mulalu ng'oyogera ebigambo bino wano olulimi olukomanding oba olulagira mu lukendeeze wante wali ku social media gomulagira tewali gomutegeerera era namukano kansoke nkanyonyere buli mwaka ule bulungi nnyo gwe comrade yennya ali ku social media ng'okomentinga osharinga oyogera ngera kugamba president waffe yatusumulula obwongo n'atuwa liberty n'atujjukiza nti ssemateeka wa Uganda atuwa freedom of expression eddembe ly'okweyogerera n'okwogera ensonga nga bw'olina ozzoogera ssemateeka wa Uganda akuwa eddembe okwetegeerera bannyabo ne bassebo tebangayo omuntu akugamba nti akutegeerera kozesa obwongo bwo lwaki teri muntu akufumbira era akuliisa akunaaza byonna obyekolera n'omutwe gwo olina okuguggula weerowooleze lwaki omuntu yenna akugamba nti alina WhatsApp group ngerimu abaana b'enkyukakyuka wabula nga yababulira ki ekyokwogera n'okubakomandinga oyo si wa nkyukakyuka oyo mulabe wa nkyukakyuka lwaki ani amanyi WhatsApp group ya president yonna gy'alina Robert Kyagulanyi Ssentamu di president yagamba koti yakutegeerera akugamba kozesa omutwe gwo fuuka Kyagulanyi omulala saagala muntu adde mu WhatsApp group akuletiza WhatsApp group ng'akuteramu gwe kyolina okulooza n'okubeesinga nti bw'okivaako togenda kubeerawo no kozesa obwongo bwo ekintu kyogere nga bw'okiraba oli baleme kukutegeerera nze woneza nali balina WhatsApp zisinga obungi nagamba no ebigambo byange mbyogera muvunaanyizibwako wabula abiwulidde gwomanyi bw'obiwulira era bw'obitwala oli waddembe obbireka bw'obiwuliridde oba okukwongerako oba obbirekawo sikutegeerera kozesa omutwe gwo kozesa eddembe lyo okwerowooza lembaleke balowolereza gw'omuntu yenna ng'oli mu WhatsApp group simubakolera WhatsApp group ya struggle that is total nonsense. They are controlling your mind. Let nobody control your mind. You should control yourself. Kubanga you a father, you a mother, you a concerned citizen. Let nobody control your mind. Kwaze sobwongobo. Ngabo osalawo kukwanibwa n'okwana no setting amakogera ku nsonga z'eggwanga na buli kimu ekikuluma ebikuluma byeyogererenga obite bolinga ensajja kutegeera leka muntu kuloleza mbwa akuloleza okusinzira mu WhatsApp group nze nandibadde WhatsApp group ennene onnakigaana no njagala buli muntu ategeere okwate essimu yo oyogere ebigambo byo oba wasoma oba tewasoma tekyetagisa kwogera nsonga za ggwanga simanyi wasoma tewasoma no kozesa obwongo bwo n'obuvunaanyizibwa bwo ssemateeka w'eggwanga akuwa obuvunaanyizibwa okulondawo okwogera okusalawo nokola ekintu nga wetegeerera ekyokulabirako kiri fane naye munansonyiwa okyogera kankibagambe wano olwaleero waliwo gw'okubira akasimu ng'ogenda mukamugwanya okwetawuluza oba aliwo akukwatirako ng'ogenda mukamugwanya okwetawuluza bw'oba teri akukwatirako ng'ogenda mukamugwanya okwetawuluza kitegeeza bwe bulamu bw'olina okubeerako teri muntu alina kutegeerera olina kukola buli kimu ky'osaanidde okukola nga ggwe. The moment obera controlled mu WhatsApp group was a struggle. That's why abantu mukwatibwa muwambibwa. Yensonga kya mumtemwe wetsobola kwetegerera oyenye naga kino kino okuba kino okuba bwabanga mukyamu nga nayo bwogowe bukyamu ogenda kugenda n'ekyo kikyamu. Bwabanga yasuzanywe dde wala jinga kyabagambe kya butamivu mugenda genda n'ekyo butamivu. Nkubuuza bwabanga tategeera ayagala bafula mwena temutegeera. Nkubuuza mwabali mu WhatsApp group olina abatirawo emboozi eno gyemulina okudisikaasingako ye gyasazeewo asalawo ngaani ku bulamu obwo
Bwa president gwe tukiriziganya na tukulembera tatera nga WhatsApp kukiriziganya ku bintu byonna yatuleka ne twerooleza. Lwaki omuntu akuteka mu WhatsApp group mbwa akulooleze? Mbera kino bw'okivaako tekijja kukola. As who? Since when? Tuva mu dictatorship. Ibadde si abantu okuterooleza. Ate naffe no tubateeke mu dictatorship eri personal ng'okontrolinga abantu. You don't own anyone mu struggle. Buli munna Uganda yenkanankana ne munne mu struggle. Teri alina upper hand ku munne. Teri owninga information. Teri owninga muntu munne. Buli muntu alina information gyalina fulme okuwagira ku lulwe ng'omuntu. Teri wana wa command. Teri wana muntu wagulya munne data. Buli muntu waddemba okweroza nga bwalaba ensonga bwaziraba ez'eggwanga. So nkiddamu mwe banna Uganda abali eyo bw'oga nti gundi agenda kukuloweza akutegedde, that is wrong. Ekyo kikyamu. If it is to preach protest to vote, soma baji protestinga, soma wekola, tandika ogitwalanga ggwe. So si muntu kufiidinga. Ajaga nti protest vote nti ye. Tutula wakane tulaba TV tetuva wow. That is wrong. For the right meaning and definition of protest vote, or yesomese, or tandika ogipreachinga. Fete twagenda ku university okusoma ensonga zino. Naawe nkuwa mandate n'obuyinza. Otandika okulaba ensonga kisajja kikulu ku lwongo omuntu. So si ku lw'omuntu omulala. Singa naagwe ekyeddalu, naawe ng'ogweddalu. Singa enkya naagwe eddalu nga naawe ogweddalu. Nkubuuza singa enkya naagwe eddalu naawe ng'ogweddalu kuba tuli mu WhatsApp group yemu. Mu leadership skills and structures nga tuli mu democracy, omukulembeze yenna abeera example oba exemplary. Nti ekigambo kyenkola nkiyimirirako n'omuntu omulala akiyimirirako kirabirako. Nina okukola ebintu ebyo ebirabisa abantu nti ndi mukulembeze. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, omukulembeze anenyezebwa era omukulembeze alina okubeera accountable ku bintu byakola ebikyamu. Omukulembeze atanenyezebwa oyo abeera nakyemalira. Omukulembeze ateebuuzibwako oyo abeera nakyemalira. Gw'obuuza n'atakuddamu oyo tabeera mukulembeze, oyo abeera mufere mubbi. Muve mu WhatsApp group ng'obudde bukyali. Bw'oba oyagala struggle. You came alone, stand as you, and individually continue with the struggle. Don't be controlled. President Ainago controlling. National platform doesn't control anyone. How dare an individual or some individuals to create WhatsApp groups or kukwata obwongo bw'abantu? N'okutuuka abantu bajja mu ssonga tukyabalabirako ddala. Kubanga someone can put a message in WhatsApp nabaka kino temukikola kino temukyogerako. Lwaki? Lwaki ba controlling? Olina eddembe ne right okuyimiriranga omuntu. Olina okukozesa obwongo bwo ng'oyimiridde nga ggwe. Ddi olikozesa obwongo bwo? Kozesa obwongo bwo ng'oyimiridde nga ggwe nti nze nti yenze ntegeera bwendi. Olitegeera ddi nti otegeera? Bw'obanga oyagala bakutegeerere. Nkubuuza boyi wange oba kyali wange oba mukwano gwange. Olitegeera ddi nti otegeera? Lwaki oyagala bakutegeerere? Yimirira otegeere nti leero ntegedde zino ensonga ze nzeetegeeredde. Tojja kuntegeerera. Mpulidde bulungi nnyo? So, njala mubeere very curious nnyo ku nsonga zammwe abantu. Muve mu WhatsApp group. Tusomesa protest vote, abasomesa revolution. Owa revolution takuwa solution. Ate akubulya byawukana na revolution, ate nakuza mu politics. Politics tamutegeeza. Ate amala okuza mu politics, ate akuza mu revolution. Takuwadde strategy, takuwadde solution, wabula obeera bwoti. Ono akugamba kino, oli akugamba kino. Ono akugamba kino, oli akugamba kino. N'obeera bwoti. Eyo embeera y'okuzunza omutwe ng'obeera awo tetuna otugenda kulaga.
buli muntu oyina strategy oyina oteekawo ng'eyo bw'oba oyimiridde nti ndi mu revolution ebintu ebikolwa mu revolution bisome obyetendeko bitegere ng'omuntu bw'oba oli specialized mu politics manya politics bamuzanya batya bisho bikolwa mu politics ng'osobola obyetendeka n'obiyigiriza abantu let us be specialized mu section zezo mu politics ne revolution otandika okwetegerera baleme kutegerera mpulidde bulungi nnyo gensobola kina bagamba nze sisitikinga video ya muntu simaja ja information waddembo gikolanga lwaki sitikinga mu video y'omuntu lwaki mulowoleza abanegendereza wano information bwembanga mbadde njirina nengisanga comrade yagikoze sigikola yasoose we njagala omuntu angambe nti waliwo information yefuluma nange negibesingako nekola information yemu no omuntu comrade we yakoze information nefuluma njimulekera nagi owninga eyo yiye nange nefulumye yange ekyo nkikola bulungi nnyo noza mutegedde bulungi nnyo kati okuva n'olwaleero njagala mutandika okwerowoleza bwe tuba bakujjako Museveni tandika okwerowoleza tutandika okubeera creative ng'oganye Museveni atulemeddeko nze obwongo bwenga bumpa tukole kino kifumiitirize okikuba ku lupapula otandika okirowoozaako bw'oyinza okukikola n'okituukiriza gwe ng'omuntu gw'onoobuuza okumwebuuzaako strategy yo ayinza okuba omunyampi n'akukyame n'akujja ku tubadde olina okukola mwena amanyi histori wa Uganda mu Uganda okujjako Obote n'Olutwa waliwo ebibinja bye bayekera babingi nnyo n'abantu abali baagala gavumenti eveeko nga bakozesa obwongo bwabwe individual nga bali independent minded okukola ebintu ebyo ne bulwobeera mu kigaali kya WhatsApp group oli wabanga yaluluse ajja baga byakiralu ogende ku byekiralu nenjagala okozesa omutwe gwo Museveni lwaki atulemeddeko busungu bwenna buno osobola bukonvatinga ntya mu revolution nkole kino obusungu bwenna ngeri gyendabemu edi mutwe lwaki sitandika surgical operation nenga nti kambere emitwalo gya 10 making sure nti n'akantu kengenda okufiira ku kyalo nga katekagala nkyukakyuka nange lwakinkamiza omusu gye mentality gyenjagala mubeere self independent minded people converting obusungu bwo individually obukolemu kye tuyita revolutionary acts than asking people nti ate kati tuli mu WhatsApp group bateeseza kino naye ate bagambye kino kubanga jjukira abantu bangi nnyo babeera n'ebirowoozo bye bitazimba nga bizimbula buzimbuluzi gozati abaganda baga nti amesa amaanyi tegeesimira binnya abaganda baga amesa amaanyi tegeesimira binnya mutandika okwerowoleza n'okutegeera kye mulina okukola lwe tugenda okujjako Museveni mpulira bulungi nnyo mukozese emitwe gyammwe converting obusungu bwo converting obwongo bwo ne ideas zo ozimbe ideas zo independently don't depend on someone's mind no create your own ideology in revolution oba mu politics mpulira bulungi nnyo muve mu WhatsApp groups mufune obwongo weetongodde ng'osobola okukola TikTok live ku lulwo ng'okozesa knowledge oba ekitono ky'olina ku bumanyirivu kuwa ebintu by'obimanyi ompulidde bulungi nnyo kyenkusaba wano ekibangamba kuva ddambaga muve mu WhatsApp groups wano zirimu akabasa mulimu abantu ababebega ku nnamba ezo nga temumanyi zirimu akabasa nkibagamba zirimu akabasa zirimu akabasa oza gundi bamutwakiza bamukutte tomanyi bamukutte batya oza gundi nambe bagitutte WhatsApp go simu ye app ye bagitutte tomanyi lwaki bagitutte tomanyi lwaki twatatu Facebook account tomanyi lwaki TikTok account bagitutte tomanyi lwaki bakolondola bakusindikira message zikutiisa lwaki abantu botamanyi bakusindikira message babesinga mu WhatsApp groups ezo WhatsApp gumuwaga nti kati kano kale kakali solid nnyo kano ke mamodiringa nga tomanya ni yakuwadde mbo kano kali solid do you copy that
bamutegera bimbagamba wawunja bantu kuva esimu yo tojina ya chama niyo gero kuya kusindika message lwaki tava mu struggle lwaki mutawanya government ninga umbuza enamba yange waje kumbe balibe nini abakuyitinga WhatsApp groups ezo bagenda batandika okumonitoringa ako kali solid yako kemba muruba mukage kino ABCD biki that is total nonsense njagalo sigaze simu yo ne app yo ngokozesa omuntu wego kululonga gwe kubanga struggle wajingira mu nga gwe era ogenda gifuluma mu nga gwe era batuwangula fena tulisinkana yule muna yoza munne. Yes, we need unity, but unity comes last before safety. Twetaaga safety y'abantu kikulu nnyo. Unity tujja gifuna nga tumaze okufuna safety first. Yesobola ky'abasirikale bambala body armor. Yesobola ky'abasirikale bamala kuzuula gye balaga wali seefu nti yes. Kino munanjulira abaana bangi nnyo bakubidde amasimu nga kubira amasimu tomumanyi nako n'esimu ng'akutiisatiisa babijja mu WhatsApp group ze mbeeramu. Mubadde temukimanyi. Mubadde temukimanyi. Mukitegedde olwaleero sirina gwe nnumbye anaakola vidiyo ng'agiddamu nti nalumbye omuntu. Then nja kuba ntegera nti obwongo olina butono nnyo bwambaata kubanga message yange ebeera loud and clear ebeera open ku buli muntu yenna sivunaanyizibwa ku butabo ogifunye ng'ogitegeera naye nze mba ntadde information yange eri general. It's a general information or general message. I'm not responsible to the way how you conceive or you perceive my information, but I'm responsible to whatever I utter out on social media platforms. You understand that? Mukitegedde bulungi nnyo. So mutandika okwetegerera. President yatugamba osobola okufuuka Kyagulanyi kululwo so si kulwa Kyagulanyi. Beera Kyagulanyi kululwo ng'omuntu. Fena ffe tetwatandikanga bwe tuli wano. Okufuuka kyendi saatandikirawo nga bwendi. Nagenda nkola upgrade mpaka olwaleero. Naawe osobola kiba you upgrade yourself kusinzira ku bulumi obuli ku ggwanga lyo ne byagala bibiri nayo bikyamu. You can upgrade yourself. Si buli muntu agenda mu magye nti aba amagye bakumutendeka matendeke n'afuna experience bw'atyo. Taata osobola okukwata essimu yo naawe n'ofuuka ky'otamanyi ensi kyesobola okuba n'ofuukira ensi ekizibu mu nsonga z'okwogera ku ggwanga n'okubuusa bannayuganda. Tewali gubazala nga motivation speaker. Tewali gubazala nga munnabyabufuzi. Ekintu bakifuuka bufuusi. Saagala weekoma omumeeye nti ate nze bannakundo naawe weeveemu olinyibweko emmanda otandika okwogera ensonga nti wali muntu atasobola kwogera nsonga. For further reference, kankuweyo akalifaani naye nga katuufu. Mu nsi muno abantu bameka batendeka okukwana. Bameka tebaliiwo. Tewali gwe batendeka kukwana. Waliwo omuntu gwe batendeka okuwujja ekiwojjolo oba okuwujjibwa ekiwojjolo n'obukodde bwakyo nedda kiri inborn. Si bwe kiri nti ye n'okufuuka ky'oyagala osobola kiba as long as nti oli committed okufuuka ekintu ekyo. Sigenda kusomesa ko bulumi bw'olina ku ggwanga lyo n'ebintu byo bitatambula bulungi. You can become what you want to be the moment you decide to be. Don't be controlled. Teach yourself. Stay strong. You understand? So saagala muntu abeereyo ate nze sisobola bannange nti totyanga ekizibu ky'omulabe w'omuntu ku bulamu bw'ensi eno bakiyita fear. Omulaba asinga obubi ennyo mu nsi muno bamuyita fear. Okutya okutandika ekintu. Ne bw'oba oyagala okutegeera nti buli kintu kyangu kitandikeko okikwateko kijja kwanguyira. Bw'oba oyagala okutandika okutegeera obulamu nti bwangu watandika ku kintu ky'otya. Ffenna bwe tuba tugenda okutandika batwalanga mu nasale nga toyagala genda kusoma
basikanga batwale embuzi ne waite omwezi gumu otandika okumanyira nga n'okulonda ku ssomero toyagala kuvaawo kubanga kati otandise okutegeera kiringa embuzi ku makya ng'ogitwala embuzi teyagala genda kulya muddo ku makya etambula esimba nakakongo esimba ebijinji teyagala genda kulya muddo kubanga etya ssuuwe wabula bw'omala ogisibayo ku muddo nga gwe ssuuwa kubi naye kkiriza agikubi evaayo ng'ebwegedde olubuto olulyeringe etandika n'okuzza obwenkulumu ejje nezimba amatama ebanga erya mmira ng'eneza obwenkulumu neneza obwenkulumu n'emira ng'ekkusi naye nga ku makya wadde ogitwala ku ssuuwe nga tekkiriza esimba nakakongo esimba ebijinji teyagala genda naye nga yegenda oganyulwamu kati kyali wange ali wano kyonna kyoyagala okufuuka mu nsi bingi ti okubeera motivation speaker bingi ti okubeera political activist bingi ti okuba nti oyagala kujjako mu 7 you can make it as long as you start on that journey don't fear omulabe ye weakness yo y'okutya mu nsi yonna omulabe w'obulamu bwo gwe bayita fear okutya kasita wejjamu okutya ojja kuba okoze eki omaliriza ekintu ekyo upuliriza bulungi Nuza video ne wekoma wano encha ngenda bawa amasimu mukuba amasimu mweki donja gadde bawa information zirinaku zonna kuloko encho lokusatu ngenda bawa amasimu mukuba amasimu mweki encha sure deal masimu mukuba amasimu mweki mumpulya bulungi nnyo so tebaye muntu yenna akotiisa simanyi tokola no oli waddemba okukola ekintu kyoyagala as long as nti owulira okisobola video ewedde mukama bankuumire atakuumira ampera tusinkane enkya nga mukuba amasimu obulumi bw'oyitamu mu struggle oba comrade bukuwe obuvumu n'ekyokulabirako kikyetuzaako obulumi bw'oyitamu ng'olaba comrade baffe batulugunya bawambibwa kikuwe ekyokuyiga n'ekyokuzaako mu revolution gye mbagambye wakati wa revolution politics mu revolution tukola ebikolwa Museveni byakola yakwata mmundu bw'oba olina obulumi bungi nnyo buconverting mu revolution ng'okola actions eziri sajiko Museveni tebamuzana nkonga mutemu obutemu yaweeyigiriza Muhoozi tebamuzana nkonga mutemu obutemu yaweeyigiriza abasajja okutwala obuyinza bakozesa butemu nakati bali muyiza bakozesa butemu muntegedde bulungi nnyo n'olw'ensonga eyo buli muntu yenna agume gyali manyi muli mbulumi nange ndi mbulumi ntwali kyakkola kyekitule twogera ensonga zino kulwa Katonda n'ensi yange njala bagumya buli muntu abere mugumu wabula buli muntu kuuma eriiso ejjogi ku bakulembeze bo mugende munoonya akalulu mugende mwewandiise mufune endagamuntu kubanga tulina okubeesinga ku byokulonda nga n'ebiro bikolwako mpolampola gwe wenna comrade eyakoze video mu ngeri gye wagikoze nembamu bikyamu tetukulinaako buzibu fe tukipinga tugenda maaso tetulina buzibu ebyawedde tugenda ku kirala so njala bateke tetulina buzibu na muntu akoze video bwayo batoye tetulina buzibu tusigala tugenda maaso wabula buli obanga okoze ekintu ekyo soko manyi nakoze ensobi kiki ngenda okuzaako kyogenda okuzaako kikulu nnyo mubigenda okuddako kyekikulu kyabina mukaba nkumire mweraba